Mwebale kwagala radio yali musajja ng'ayagala abantu kyekituufu. Radio yali employing abantu bangi. Radio yali aliisa abantu bangi. Radio yali ayagaliza abantu bonna, naddala abantu abamuliko. Radio ng'ayagaliza. Radio yatuuka n'agamba no oyo ngoleka ajja ayina kyangamba nakiwuliriza. Nze bampita DJ Paul era ng'emirimu gyange egisinga ngikolera Dubai ne munsi endala. Twasinkana na radio emirundi mingi mu nsi ezimu nga bazze kuba show nga nze DJ waabwe naye nga tetwemanyi. So twatuuka ekiseera ne twetegeera ndowooza twesanga South Africa nagamba naye gwe gayi nga nkulaba nnyo twali ettake twali kundi golino let's work together. Kati bwe nakomawo Uganda nenjoyininga good life. Naye nga nkomawo neŋŋenda nembeerawo emyezi ng'ebiri gumu. Nze radio yantambuza ewantu wangi era mwebaza. Nensalawo neŋŋamba nti radio bwe yafa naliwo era n'omukuba entebe engeri gye yagendamu entebe kuba yankubira zaali kumakya ssaawa 3 nagamba jangu onsange wano tugende entebe nemusangawo netukola programu yokugenda entebe. Naye awo mukola programu newabaawo abalala abajja. Abalala bwe bajja ate ye ne bamutwala kuba nze natambulanga naye mu Uganda yonna shows nga mbeera naye. Ne bamutwala twagenda okuddamu okuwulira nti afunye obuzibu. Well, netusaba Katonda radio yadde engulu nekigaana. Mu kiseera ekyo twamala okuziika munnaffe. Abantu bonna baali mu good life lwemu natandika obulamu obulala kubanga radio yali boss waffe eyali atusasula. Twatuba nga tetukyalina kyakulya, tetukyayimba, tewakyaliyo shows, tewali kiriwo. Kati buli omu ng'alina okwenoonya. Nensalawo nze nenzirayo e Bulaaya. Naye famire eno yali yafuuka famire yange. Era bwe mbadde nga buli wenzijja ntuuka leero enkeera galina okugyawo omwami oyo. Nze era nga sikuba ssimu nga nzija ekkaga kubanga bwe ngenda okulaba wuuli. Era nga mpitawo mpaakinga nempitawo wiisi nengenda wali nembuuza ku muntu nembuuza abewaka nentambula nengenda. Kakati mu kujjukira radio ebintu bingi nnyo. But to cut the story short, nasazeewo nenkola CD eno ngitaddemu time, ngitaddemu amaanyi, ngitaddemu ssente kubanga kyenkola nkyagala ate nkikolera omuntu eyali anjagala ate yali ansasula. CD eno nagikoze ennaku 2 nagikoledde mu studio. CD eno nga njagala ngize eri abawagizi. Nakoze CD ntono nnyo olw'obudde. CD eno nga ngenda gitunda omutwalo eri non-stop esobola okuzanyibwa mu motoka wonna. It's an audio. CD eno njagala nga nze nyinza okuba sirina kyamaanyi kye nyinza kwongera ku mwami oyo. Nze nasalawo nti mwami oyo kyengenda okukola ngenda kuba music oba ngenda kutambuza music we paka. Nakoze CD eno nagitaddemu amaanyi, obwongo ne ssente. CD eno tugenda gitunda omutwalo ogumu ogwo. Ssente ezo zigenda kuŋŋaanyizibwa ziweebwe famire ya radio, ziweebwe mami ebanaamanya kye banaakikolera ku radio. Naye nga strictly ssente zigenda okuva muno zigenda kwongera ettaffaali wali. Nze nsigadde bampita DJ Paul. N'abalala bana ababaagala music era yennyini CD eno music ngenda nsobola alina ku WhatsApp. Ng'obanga olina WhatsApp ng'oyagala omulisiivinge WhatsApp tujja mukuweerezaako ajja kujja ku WhatsApp yo. Naye era okujja ajja kugirako akasente ako nga bwe bagambye si kange.
kubanga nze oyo omwami yali boosi wange. Radio yagenda okuva mu nsi nali simubanje ebbanga lina linamukolerako nali simubanje. Nze radio lumu najja ne mugamba school fees zimbuze ez'omwana nanga no problem. Yayingira mu nyumba najjayo sinde n'azimba ntwala omwana ku ssomero. Kye nina omuddiza kyekino. So anaaba ayagala CD eno ojja gifuna ku mutwalo gumu neyanziza nnyo. Mwebale kwagala radio. Ate bannaye kyensaba nti buli lunaku eyo ennyumba eri open musobola okujja buli lunaku asobodde yenna. Mami abeerawo wano, family babeerawo, mami abeerawo, mujje ne mulaba ku radio. Well, okay. Neyanziza nnyo. Social media. Moses Radio, past history, because I remember when I entered high school to St. Augustine's College, by then Sedukila Palace yali Minister of Entertainment. I know Bugabo we are too angry because by then prior to money and so of Stiga Ifan and stay there. I know Bugabo we are too what encouraging paka kati nga wetuze tugoberera tugezezaako okubaako kye tuli era ng'ebiseera byebimu nzijukira bulungi yatukuutira n'atugamba ekintu kyonna bw'okiremerako osobola okufuna kyonna kye weetaaga okukifunamu era y'ensonga eno kuba nze bino byenkuba saabisoma yankunze nasoma social work and social administration but this is talent and by then followed that same lane that Moses Radio told us nemba nga nasobola okuba nga nfuuka kino kyendi anyway sijja kwogera bingi nnyo kuba waka wange nga ye at times njagala nnyo ofulumya stories mwaka gwenkola era nga bw'otunuulira ekifaananyi kyange kirimu story sikubye kimu naye nagezezaako nnyo okugyayo story njagala kugyayo story ya malayika eyimba mu ggulu era egenda kuba malayika ng'eyimba mu ggulu era nga nsuubira muganda wange gyali Moses Radio omule emirembe kyemmanyi era gyali akyayimbira abaliye bonna sijja kwogera benyi nnyo kanze nja maliza ekifaananyi kino eyansa.